Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Okay, tugenda mu kuzuula twagalula bige nga tutegeera emitima gy'abantu gimiriddewa, and of course we are nagadde okuzuula so kuleka ngo ita kusimuza feza WhatsApp not 7552 oba nabika nti owereza WhatsApp yo tujja kuba tugifuna ayagala complimenting okubako ne compliment oba okuteesa konna ng'omaze okuwulira okuzuula kwaffe nawe so kuleka ngo oteesa yita ku WhatsApp oba so okuyita kusimuza ffe notinya M2 12 noti 5 ba notinya M2 12 37 nisimuzo oyitako olabike ng'okola ki tuka kompola ngotesa yes so right twagala tubike nga tuogerako ate n'abamu kwa abagala okuzuula tulabe bo bagamba batya embeera bagira batya kiki kibatuuseeko mu bulamu bwabwe tekemu wane simu beke nga tubakubirako tumanye kyekiriwo. Hello Claire Wanji oli otya? Jendi Ono mita katongolo omutongole ne sali wano ku beat. Kutegedde tata wani katongole. Nze ndi taatawo. Anti abanzalira bibyo. Beddira kyaba kuzaala. Geza nyini. Kati nyini we ogeza nyini olwo onoonya okulemesa banno. Nedda. Kati kire yakoze ekyono Kevin. Kevin njagala muzuula mubuusa. Kiki alabika akukiitingako. Mwabaki? Njagala muzuula. Ate Rasta gyali naye ayagala. Kati kusengubuke ne Rasta ni gweyagalira. Njagala Kevin. Kevin yalimu ku plan ki Rasta talina waaka. Talina waaka. Naye mugezi mugirira ku muzimbi. Okay. Ate oli omulala. Rasta nga kwa talina makulu. Rasta talina makulu bamuzala ye. Rasta yakubwa nnyo. Mwatandika mutya ne Rasta? Rasta bwabivaako. Byali byayala kakati Kireya. Ono senkubuge ye Nambole mwatuuka. Sautatuuka. Ngali atiya. Mwomu. Kiriya. Ne abakazi mufiisa sebo ogambye Rasta fala tamalaako. Byamukuba baaminoza. Kati beerako nno. Oyagala kulaba oba akulimu. Kale beerako. Hello. Mwami Kevin. Wanji sebo. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale. Kale. Ogu is this Mr. Kevin? Yes. Ono muzimbi. Yes sebo. Now they gave me your number. They told me that osobora okuzimba asobora okubera n'abantu abayinza otuyamba ko wano kusomero lya Frewan. Yes sebo nsobora. Goyiwa. Ndi manu Matuga. Oli Matuga. Okay, that is not very far. So somero lya Felicia lipya tuli Kawempe. Nanyiwo sebo. Waliwo somero awo tuli mu kutereza okutandikako. Yes sebo. So twagala nitwenda omuntu waliwo yatuwadde simiyona atugamba nti osobola okutuyambako nojja ne tutereza ebibiina byaffe kuba abaana bagenda kuddamu batandika okusoma. Yes sebo. Kati obadde osobola okola? Nsobola okukola. Oyina kampuni yo ya Maanyi kuba oli yangambye omusajja wa Maanyi nnyo asobola n'abaasa kukola ekintu ekyango wa Maanyi musajja mulungi. Nina besobola okukola nawe naye si kampuni. Toyina kampuni? Naye nga nina abantu benkola nabo nganze. Naye ng'osobola okuzimba ebintu by'essomero? Yes sebo. Okay, kale kakati tuyinza kusisinkana ddi nkya? Yes sebo naye tusobola okusisinkana wowe oyagadde. Kale kakati omwami Kevin nyara kujuzaamuko wano mu fayiro. Ogambye obeera wa? Ka Matuga? Mbeera wano Matuga sebo. Okay. Oyina emyaka emeka sebo? Omulimu gusabya byaka. Anti tuyina fayiro gye tujjuzaamu wano kubanga tuwa contract. Twagala kuwa contract kubanga waliwo kampuni waliwo ne yatuwadde gwe ng'omuntu. Ani yakuwadde namba yange? Otegedde ani?
Kandi muza munaye manya yakwate namba yange. Kutaka mumanya niko kati guni yakwate namba yange. Kati gwotegedani soko ngorre gwani gwotegede. Bwana sasa yafunde ku radio. Yatade ku radio. Yafunze nsobi. Kankwe Madam Secretary fe bintu bye turimu biri serious. This is not radio. This is not radio. Madam Secretary, please talk to him. Hello. Sebo. Wangi. Ngabampita Florence Appeal. Ani? Appeal Florence. Madam Appeal Florence. I don't know Uganda very well, but we wanted you to come and help. If you are going to be willing to work with us, it is very well. We want you to work with us because like the president said that a school is to open on the 1st of March. So if you are willing, then we can work together. I'm willing, buddy. But you are not sure whether you are willing or you are ready. We can provide you with the working equipment. You have equipment? I have all equipment, madam. Okay, so can we work with you on a contract? Because you know this is an organization. So then, because it is the organization, then we have to take each and every detail of a person that is going to work with the organization. Yeah, for him he's thinking that this is radio. This is not radio. We don't want to work with the radio person. We want to work with the individual. Sebo, do you work in a radio? Yeah, I think I'm on radio right now. I'm on a radio station. Which one is this one you are saying you have radio station? I had that man. You have a radio station? Okay, I am sorry, but then we don't work with the radio station. We shall organize to work with the radio one time if we get money and announce our school. This is the radio I'm on talk. I don't understand. You are saying you are talk on radio? Yeah. Which radio you want to talk to? I don't understand Uganda. I am sorry. You don't understand Uganda? Yes, I don't. I can't speak well Uganda, but I can say Oliotia. Madam. Yes, sir. Can I ask you a question? Please do ask me. Who gave you my number? Well, because we work with several parents. Yes. And because we have been having our structures put down for a whole year, so these parents come to us and say, we have these people that if you want to work with, so they give us people who can do construction, they give us people who can give us food for the children when the children report back to school, and we also get people that can give us other services. So many people come out and give us names of people that can give us services, okay? So, okay, where can I find you right now? You can come to Kawampa. This is where our office is right now. If you want us to take you to school the site, you want to check out the site, you should want to check out the site. This number is not the number. I'm sorry, what you say? This number is not for class. It is office number, isn't it? An office number. Don't you see office line? Senkubuge. Waji. Senkubuge. Mr. Sekubura. Kakati chiri bwekiti. Katongole. Katongole. Senkubuge lwaki weefula mugezi nnyo? Ndikwefula mugezi, ndi mugezi mwana. Toyina mugezi bw'olimu. Akati soko oba oli mugezi nnyo mukazi kyampadde essimu yo. N'omukazi akwatira fe yagikunye. Zotuka mugezi muganda. Mukazi kyampadde essimu yo. Manyi weefula nnyo mugezigezi. Mukazi kyampadde essimu yo. Weefula weefuze mugezi ndi mugezi. Mukazi kyampadde essimu yo gwe njagala ombulire. Naye mumanyi. Mbuulire erinnya lye. Nadda. Katonda sikwe katongole. Senkubuge kale kirungi ontegedde. Mukazi kyampadde essimu yo. Akoze ensobi mwana nateka ku mpewo. Toli ku mpewo, twogera mu bwogezi. Kati tukole bwe tubeere bantu bakulu. Waliwo omukazi yampadde essimu yo. Nze mbuulira kintu kimu nti omukazi bw'ati yampadde essimu yo kyangu nnyo. Omukazi. Gwe toyina mukazi? Mukazi muyina naye nga kituufu mukazi wange. Bamuyitaani? Katongole. Yali talina kunteka ku mpewo. Toli ku mpewo, omukazi we bamuyitaani? Bamuyitaani. Ayera kimanyi yeye manyi naye. Senkubuge bw'oba omanyi nti olina omukazi wo oyo omu. Njagala ombulire nti mukazi wange akuwadde essimu yange ye gundi. Kiwedde. Ekyo bwe kikulema okwogera bakukyaye nga lumu nze nkubuulire.
Abanchawe bwana babaga kitegeeza kudeka ku mpewo. Awakuchawe. Anchawe kona iko ali katijja ikasoze mukubira n'omugamba agenda mukubira kati. Tosobola na kwogera linnya lye. Nenda tubyogera naye. Kiki ekiganyo byogera? Aja atakuze isiwe batowe bakole eri. Nyabo. Wanji. Mubuze erinnya lya lyogere. Gwe baby. Mubuze. Gwe baby. Choka Ivan. Kati gwe siyogera linnya lyange. Gwekera nimefuna mugezi bwana. Nze ndi mutaja nnyo. Kati kale mukazi kyako awatu wadde simuyo. Bamuyita Kereya. Wale eri muyaye gosose muwulira. Bamuyita Kereya. Ekiyaye kino. Osose muwulira ng'akolola. Nenda sebo. Ezerija. Nyabo. Wanji. Amayogera n'ekisajja kyekyo ekitulimba lino. Okkiriza kezini. Owa teri kisoboka bwana. Nze nitajja mugezi nnyo. Ojja kutya n'agamba. Wa ate balina kye bangwasizza era tewali. Gyokera basajja nze nitajja mugezi. Tetumala tetegula. Senkubuge. Wanji. Olina obukyala bungi Kireya kakiwulire leero. Ndali wali omulabyeko. Kireya. Wanji. Amesajja eryo lyagala ebyaddala. Ye sajja lyange eryo njagala. Nnyo n'amaanyi. Oliwanye sebo omukazi akuwanye embwa omalako. Bwagambye. Senkubuge kituufu obalako. Kimanyi. Kati nno omugambeko nti I love Kireya I love you. Yogera va mu byokukimanya byogera. Kireya. Wanji. Amagwe kimugambe tulabo bataakiddemu. Bebi wange mwagala omuwaati. Kati nawe baby wamu n'omugambe. Yongozekera tambula mukubo nga nesire mask kitera jambira naye ndagisa. Kati owulira ofuuse serebu. Kifuna ensonyi kirembo ensonyi. Mwenzi. Sajja kwe. Bw'obanga engoye ozisuula eri nga towulira nsonyi. Eweewo ozisuula eri nga towulira nsonyi. Boy, andise busi kati ndikumpe oyo mati akuli naye. Kale mwe mutujjeeko ebitole bya laavu mweraba. Owaye Kireya. Wanji. Kimalako ekisajja oza kikwagala. Nnyo n'amaanyi. Amaanyi ogafunye? Ye. Genda okinoonyeeko leero baaba. Si empewo. Si empewo eno. Kyokka Kireya. Genda mwana maama ofune akabugumu. Abamu tuli wano twenyodde bakatongole balinga abataliiwo. Kireya munjagasa kiwungeke. Zula muno ku BET FM ekintabuli ky'omuziki.